wa president atoli chali waffe you down to us ato nyuma okubeera naye nja kunoonyako nkugulire ku keeki olye ku keeki eyokuba nti osajja akudde. So wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Waiswa bamaze okutuuka atakirika atuusire eti leero tugenda kutambula saketi egenda kuba yamaanyiko. Lwaki ontwala saketi? Naye ng'ate ensonga speed control owulire oli kojjange naye agali kwasa kojjawe kojja n'omwana ensonga ez'okumulungula mbitirivu katudde bitemu n'obwongo tudde nabo otherwise bitambula bitya. Alhamdulillah mukama abadde asaasidde nti nze ndi muzizi ennaku zennyini mukama ze yayogerako ez'okwenunula kubanga ebigambo bye tutandika okwogera no ku platform ene yanamwatulira abantu abasinga babalooza nti tunyumya firimu abamu balooza tunyumya mboozi abalala balooza nti oba programu eno ebeerawo twakyenagamba nti tebaginyumirwa obunyumirwa kubanga tujja ne tubabuulira biki programu eno abamu baatuuka ne balowooza nti kiri ekigambo kyenjogera nti doctrine of separation of powers amatabi asatu legislature abalina akatabo the legislature, the executive and the judiciary. Nembagamba gali so important ga buvunanyizibwa nnyo amatabi agasatu mu nzirukanya y'ensi kubanga kyebayita demokrasia mulina okuba mu checks and balances mulina okuba mu okukebera munno buli mulina okuba mu okubega munno kyakola kubanga obuyinza bwonna mu ssemateeka ya Uganda buli mu maanyi g'abantu. Kyekifuula Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze ow'enjawulo kati Kayongo leero abo abaali tebalowooza nti eno programu ya muzinzi nakati bateze kali ke bagamba nti baguulirira batudde mu mmotoka basudde emitto bagamba oba leero bali ku ffe mwena tujja kubatuukako kubanga eggwanga tetuyinza kulikkiriza ffe tetuyinza kuliryako makoola kolwa abaana baffe ate nabagamba nti luno olutalo olwekununula eggwanga gwe bw'otalwenyigiramu mwanawo kati essasi lyowoomye olwaleero liyinza okukwata omwana wo okuggyako ng'oli kiri eky'omuzadde agamba nti nze kandyeko ebyange n'omwana yalikola ki yalimanya naye kikakata ku muzadde yenna okuba worried. Kankubulire Kayongo omwana owa Nasala asasula miliyoni emu etaamu 3 miliyoni 9 Nasale najja mu primary ate ye miliyoni emu njogedde ku mwana owa bulijjo ali average naye tusobola n'okukaka ne tugenda kuwa emitwalo 2 kale kuwe 10 kubanga teriyo Nasale ya gavumenti nti omwana asasudde emitwalo 10 Nasale bw'amala okusasula emitwalo 10 gye mitwalo 3 omwaka gye mitwalo 9 emyaka 3 kuliko ebijjirako biyitirivu gibale nti emiliyoni emu bw'amala okusasula emiliyoni emu at Nasale preparation najja mu primary tumuteeke 15 naye batono abo okay 15 bajja gamba nti owa UPE muteeke ku 3 naye productivity ya sente zotadde mu private school omwana okuva myaka 7 myaka 6 university ng'ate tagenda kufuna mulimu guliko miserate na investment. Kitange bwe yalinga atuwa school fees yatugamba nti tatuzimbidde bizimbe byakusikira atutaddemu investment of knowledge and academic exposure. There was a critical selection of the schools we went through as a foundation. The Victoria Nile Primary School, the reality singer, the very competitive. Kira college boutique. Butufunira ebizibu simanyo banalimbi kunyumiriza but chengeza ko kulaga nti investment era nze ndi obi wa Ssemujju n'Empuuga tulibe obi nze ndi obi wa Mpuuga tokimanyanga
bwenve butiki namalira gakani gyenkolera ebibuzo bya siniafu Mr. Sundia nga yatusomesa history naye investment eyo olwalira abaana b'omugigi gwaffe ojja kwesanga abazadde bangi ng'abaana babataddemu essente ne batuuka ku myaka gyendiko naye nga tebasobola kuba na mirimu gye bakola naye nga ssente bazikoze eki bazibataddemu so it is important nnyo nti gwe munnayuganda ofaayo ku bye twogerako najja nenga nti paalamenti awo njagalira ddala oyingirewo bulungi wagamba otya najja ne mbagamba wano Kayongo ensonga zino gwe bakutiisatiisa nako yanenga nti Kayongo wegendereze mu kusooka gwe bw'okiwulira olowooza kya bulijjo naye ffe tuba tumanyi nti twewaddeyo nga saddaaka okukunkumula omukono oguli mu nva ne mu luwombo lw'abannansi olwaleero generaali Yoweri Kaguta Museveni alina intelligence lwabitegedde nti ba Anita Among okuva lwe bafuna obwa sipiika bakakumpanya obutabalika 3.1 trillion Munnayuganda mpuliriza bino si byakusaaga ebbaluwa evudde mu ofisi ya General Yoweri Kaguta Museveni egambye nti paalamenti ya Anita Among bakakumpanya obutabalika 3 miliyoni 10 3.1 trillion 3.1 trillion ze biliyoni etriliyoni emu ekolebwa buwumbi 10 obuwumbi si 10 obuwumbi 10 10 ogatta obuwumbi 10 okufuna triliyoni Uganda obutabalika 3 obuwumbi 3,000 Omunnayuganda mpuliriza obuwumbi 3,000 bw'oba wakubupanga oyinza okubupanga ku Martin Road gwampuliriza ne buyingira paka mu masigidi ya Old Kampala ne buyitamu ne bwambuka ng'okyapanga sente obutabalika 3 naye nga babututte bantu batono bwe bati omuli gwe muyita sipiika wa Uganda Mafia Mafia Anita Among Deputy Speaker ba commissioners Mathias ate bwe tugamba kati awo katugenze to opening the veil nakugamba nti za parliamentary circle batwala 164 billion mu Microsoft ate ebyo bye twogerako ye parliament appropriation waliwo eziri mu Microsoft zenagamba nti Kasolo yatuula ne mukyala we Aisha ne beewa obuwumbi bumeka bubiri ate nkeera ne batwala ebiliyoni namba mu kwanjula Kasolo n'afuna ebiliyoni endala n'agenda n'agulira mukyala we Range Rover n'agitwala mu kwanjula ya miliyoni 7 ampuliriza zino sente zo zamwe wa musolo mbadde manyi omuzanyo guno Thomas Tayebwa guli bali ati kati goli ku zino alina zaatabaamu kuba miliyoni 5 ziba ntono ate bagambye parliament bagambye nti ki parliament ate gwe nkugambye eza sako omanya eri anaawona eza sako microfinance eza ofisi ya Kasolo Among agezaako okukiremesa naye tusuubira nti kati Muwanga Kivumbi agenda kukireeta mu kakiiko ka paaka kuba bakijja ku Joero mu Kusase ne bakiza mu paaka era tusuubira nti Honorable Muwanga Kivumbi mu bwangu obw'ekitalo tugenda kwanikavalinga baani abaagabana oluwombo lw'abannansi abaferesuuti abaatuula ku luwombo lw'abannansi ne bagabana kati zino siri zino ndi kuza Kasolo kuba yenga Kasolo ye ng'omuntu yatuula ne mukyala we Kasolo atuula ku board mukyala we ye director ne beewa obumbi obwo
bubiri era oyo yenna ng'ogenze musolo suit Masaka oba oli ku buwumbi bwo bubiri ng'ogenze musolo suit Masaka oba ku buwumbi bwo bubiri gendayo obuwumbi bw'abannayuganda babuteekateeka eyo gye buli zenagamba eno programu namwatulira ate twasazeewo tewaliwo agenda kunyumirwa sente zaffe zamuwa musolo tumuleke akinaguke ekyo twakiganye kasita oli anajjanga ku minzaani nga tulina evidence tujja kugamba nga bannayuganda obutabalika busatu nga tulina enguudo ezifaanana bwe ziti mu Kampala ebiliyoni 3,000 nga Kampala bwe yafuna ebizibu by'enguudo bagiwa ebiliyoni 6 ng'ate ezo ebiliyoni 6 zazisobola kugula ttaka gwe neogamba nti abantu batudde ne banyagulula eggwanga mu budget process gwomanyi kitegeeza oli okubanga diru ye yayingira mu budget ya ggwanga mwatole enjawulo aba kyetaaga okukola gwenga ku budget y'okuteekerateekera ensi yonna abalwadde enguudo amasomero nga abalina okukola obuvunaanyizibwa obwo bo batuula ne bakukusa muli mu budget ne babawa 3.1 trillion ezo sente zokka zimala kolansi okuva eri ewaffe enanvunaano ebusiiro embaale ekalamojja ezo sente nga bazitesetese bulungi zisobola okututuusa kubanga tetulina kilometers nyingi we have under 50,000 kilometers of road ezeetaaga okuba nti tukola wonna mu Uganda naye wulira obulyake nga tebuli walala wonna buli wali we balina okutemeratemera okuweereza munnauganda mbadde ngoberera parliament olunaku olwaleero Speaker Ntamonga agambye nti abagamba nti parliament mulimu abalyake oyo yetaaga kwata ate no program tomuyita speaker oyo ali sanctioned that one is sanctioned oyo munyaguluzi ensi olwaleero twandibadde twetondera Abangereza kuba batugamba nti mwe muzuukuke of course ffe tubadde twogera kwaffe nze Kyagulanyi yaŋŋamba nti Alex Waisu amufumbira omuzindaalo ngukuwadde tobikanga amazima ku lw'Abannayuganda kyonna kikugamba ffe tubadde tugezezzaako okutuukiriza obuvunaanyizibwa mu bugubi gwe bagema jeekebaka nti iwe tebakuweereza obubaka kuva mu palamenti ti weewe Kayongo era gwe tebayinza kulaba mu mikolo giri gyonna wadde gwakusiibuluka babala baduuyi kojja wamufumbira aboogera amazima agatali ga bulijjo agalina n'okumalawo obulamu bwaffe naye kubanga kati olwaleero ebbaluwa eva wooyo gwe bakkiririzaamu nakyemalira yawandiise naganze nyagulula naye ate nempya gye muleese tijja kugana omubbi wakkiririza nti ate bano babba nnyo Kayongo waliwo story kafirimu kakati ababbi bagenda mu banka ne batwala sente bwe batwala sente ne banka manager naye n'akozesa obuvunaanyizibwa obwo bwe yajja mu bannamawulire yagamba tulabye nnyo sente n'ayogera omuwendo nga balisigo bayina yayogera mungi bali nga batutte entono kakati ne basooka bakayana mu kugabana kuba ate omu ku bunnaabwe eyali atutte nyingi kakati kyekiri mu palamenti kyekiri mu palamenti banga nti oli yagamba Mpuuga nti naye Mpuuga wa kisiraani era yero yenyigidde mu bunyazi mu gavumenti myaka 3 gyokka ye wabatidde buli kiriwo bino birimu omusaayi gw'abantu biri bulijjo mubeereyo mu kusaagasaaga naye bino ono abadde gwe munyagulula naye birimu omusaayi gw'abantu the first person to be in Luzira ate kino kankiddemu awuliriza wandiika muli kijjukiza abaana Anita Among will be in Luzira one day over this corruption kankyogere mu Luganda Anet Among nkubulira ebigambo bino ogenda Luzira oyinza okuprotectingibwa system sinti buli agenda Luzira nti alina omusango era naye akyogedde leero nga yagusalira zaake yasalira zaake nga bamusalira ebigambo ebyogeddwa ku kisaawe ky'omupiira n'abifuula ne byasomye ku Twitter olwaleero yagenda mu ggwanga lyonna nga akugamba eyatuuza olukiiko olugoba zaake
olw'ebigambo ebiweerezedwa ku Twitter kati olwaleero akugamba nti omuntu atudde ku bajeti y'eggwanga Cissy Namujju n'agenda n'asaba ekyojja mu miro mu bitongole ebyenjawulo kuba bino biri mu baluwa ya General Museveni bulijjo bwe tubyogera balowooza nti tusaakiriza eggwanga lyaffe mulifudde firimu nti bateekateeka okutematema kubanga palamenti eringa ampuliza palamenti eringa bucha mwe baleete ente yaffe yonna Uganda ne batematema nti Busoge n'atwalako ekisambi bano banatwala omugongo bano banatwala kino okusinziira ku bwetaavu tuli mu ggwanga nga Lubambensa akeera n'atuuka wantu n'akugamba nti mwe temulina amasannyalaze kubanga mulonda bubi naye ng'ate abanyagulula eggwanga okulemesa abantu okufuna amasannyalaze balya naye bandya nabo ba Cissy Namujju nga ne namba 3 we gwe yatuwa akeera ku makya nga bamaze okumusanctioninga nti simu byasula luzira ate n'akeera ku makya n'agamba nti tubasonyiwe bannange ebajeti omanyi omwana ono abadde abba ngabba najjalyako eno nammwe yakazimba y'amalwaliro ameka ge bajjanjabiramu abantu obwerere ayinayo ambulensi meka ku buli kyalo kuba sente gwampuliriza nti Namujju abadde akuwa emitwalo 2 abadde akuwa omutwalo gumu babasikira piraawo babagulira walaji nga bwe nalabye bamuguza embaale ne mulowooza nti ebyo kwe kugamba nti balya nammwe aba alidde eddwaliro aba alidde luguudo gwe nakuleeterako obukunkumuka yeri enkoko president gyayogerako bulijjo omwagala w'abangi Robert Kyagulanyi Ssentamu nti enkoko bagimaanya ne bagirumya enjala bwe bamala okugimaanya ne bagirumya enjala ne bagisulawo ne bagisulira obukyere naye ng'eri mu bulumi naye ng'erina okulya mulya Uganda waliwo bagamba nti fine olirako waiso katono waliwo bagamba nti fine ensonga muziraba nti fine waliwo abalya naye nammwe temuli beerufu ate ffe tumanaginga sente zaani tuve ne mukusaagiriza mu nsonga zino lwaki ojaxtaposinga obunanfuusi ekyokubiri do we manage this money era singa tetubadde bwerufu tukuganyeeko okutukubamu tooki tetulina nabagamba nti ekibiina kya National Unity Platform bw'okiteeka ku minzaani ya ssente kigenda kukuwangula wonna mu myaka 3 tulina ekitebe ekisuka AKM mu Kampala wakati e Makerere ploti eya AKM mu Kampala egula ssente mmeka abampuliriza mugende mbavaluwa newe tulina ebizimbe 3 ebiri storied mu kibuga wakati tulina institute ey'okusoma tusasula welfare National Unity Platform welfare y'abalwanyi baffe ne bannayuganda omugugu gwe twetisse gwe Kayongo tewaliwo omuntu ayinza gusubstitutinga na muntu yenna buli lunaku bakwata abaana legal process zigenda mu maaso buli lunaku tulina okugenda mu kooti tulina okusasula bail fee tulina okulabirirako abamu ku batono be tusobola ku baana b'abalwanyi abatiddwa kubanga soomusi babiri mwe bamanyiko be batono naffe tetubamalangayo okubamanya wadde tugezaako okuteekawo obuvunaanyizibwa nti tunoonya buli mwana akoseddwa olw'okubanga awagira Robert Kyagulanyi Ssentamu. It's not a joke. School fees of over 500 kids is not a joke. Okukyalira abaana abali mu makomera balwala abalwadde betuliko because it is Kyagulanyi and the National Unity Platform. We are the beacon of hope. Nkubulira ne bwoba ogenda kugeza nange abantu gomanyi nti tuli mu lutabaalo abandabanga hope ng'oli bwakulaba akuyita muzeeyi era n'amanya nti ekyemisana akikoze eki akimaze just yes Kayongo naawe abakulaba eno nti oyogera nange bangi ate abalowooza nti wabimala era nga bamanyi nti Kayongo ovuga Benz naye gyovuga kubanga olutabaalo lwe tuliko abamu balusaagiramu because abamu yes mulimu ate abatali beerufu tubawadde red card abatali beerufu tubawadde red card gwe twawa omulimu gw'okukuuma ayogere bino byonna n'atabyogera twamuwa red card abasooka okumugamba nti akoze by'okuvaawo be babbi banne olwaleero ffe twejeerezeddwa thank God ku bwongo bw'omukulembeze waffe his magnanimity n'okulaba awala n'obuvumu mu kukyusa obukulembeze obwaliko nagamba nedda Joel Ssenyonyi buli omu n'alowooza nti Joel Ssenyonyi tasobola mu bigambo his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yatikka Joel byali bya lwatu nti Anita obunita
because we were handling the legislature. Yes. And we knew because omuntu ajja gamba lwaki bali ku parliament abamu bawulira nti bali ku Anita Among. Accountability of democracy is anchored on the doctrine of separation of powers. Amasiga asatu nagasomesa ne tuganyikiza wano ku Pal FM. Sagala kugaddamu eno program. Kakati tulina okuba sacrosanct okumanya mu mitima gyaffe okwebuulirira nti weba kiringa maama kugenda tema n'agamba nti emmere emale waka kilo 3. Owulira taata n'anoonya weeyewola kilo 1 n'ekitundu n'abamu n'ezigula kilo 1 n'ekitundu. Maama najja n'amala okufumba mwenna family manyi mulinawo kilo 3 kilo 1 n'ekitundu n'azisindika okuzifumba omufumbi n'asooka ajjako kilo 1 n'ekitundu ye n'agiteeka wansi waki ow'emmeeza n'agabula emu kitundu mwenna ne mulyako nga naye kwali nga neki sipiika ne bamukwata nga gwe sipiika babaasi kikyaba tayinza kutwala naaba nga sipiika yabbye baasi eya parliament. Speaker yewa sente za generator milioni 5.97. Speaker yewa sente zizimbe ekisenge. Speaker yeyongeze sente $4,000 Anita Among. Anita Among yagenda ennaku 40 nga tegategerekeka. Anita Among yazaala neyewe wiki emu n'akomawo ne bayisa 7 trillion. Wekayongo ojjukira oluna ebiseera aba National Unity Platform no opposition bwe baali basimbye nakakondo bakita nakakondo bakita nakakondo nakakongo bwe baali basimbye nakakongo butadda mu parliament ne bateekawo firimu Anita Among Mathias Mpuuga nti bamitinga Wangadia ne baza ababaka ba parliament mu parliament ne bayisa obutabalika 7 twajja ne tuyogerako batwala sente meka batwala sente meka abanange nawulira nti bagala simanyi kujja bambuze Kayongo oli n'amala nsimba mu kooti ku bye twogera wano obulyate Uganda erinyumirwa kugambe buli obutabalika eno ebbaluwa si yange nze wano nabagamba 14 tetwabala 14 trillion kubanga nabadde embala zino zebabadde bateeseteese kuba bano babadde bateeseteese 20% of your national budget nga buli kitongole bagenda kukijjako ekyo jamiro kya 20%. 20 bino sagala mbinyonyole nnyo mu luzungu bantu butabitegeera nga bagenda kulya gwe ku ssente ze z'omuwa omusolo ebitundu 2 ku buli 100 mu nteekateeka y'embalira y'eggwanga nti bwe baba bagenda kuwa essente emulago $6 billion bano bagalako ebitundutundu 2 ku $6 billion nga mulago tennafuna gwewe kyaleruuka nga bakalikola njira ya kolansi nga bakalikubisa kolansi ajja kubitaluuka sise namuju Anita Among ne baine bampuuga bali kwenda kwekyoja mu miro ku budget ya Uganda ku sente dedomu w'omusolo byendi kubakobera President Kyagulanyi Robert Sentamu yabyogeraku yakoba Jewero Ssenyonyi nti go and unpack that legislature era Jewero mulaba bwe yatuuka bwati budget ne bagisala ono settlers kozesa overdraft total mismanagement and abuse of power tebakulimba. In fact if I was your lawyer Anita Among and your clique you would be charged in this regime which has corrupt systems because in our system we will charge you for this criminality. If I was their lawyer singamba de lawyer waba abantu betwogerako bandi badde nga babachaji babavunanamu kati mweno government gye bakuluntaza ne bafuna bye baagala kubanga eyaffe kubanga muyaffe mata bwe bafresh tulina okukola audit kuba eggwanga lize emabega national debt domestic and international nene omanye abantu ku luno just katikati mu budde bwe tulimu tebasasudde bantu abakoze eki oyo PSST gobi ati asasudde abantu tiyasasudde bantu abantu abakola business ne government bonna kati bali maziga eno last quarter weddeko
simanyi oba ontegeera nti Pal FM ebadde ekola business ne gavumenti ng'egirangira ebirango esuubira ssente ku last quarter nga tunatandika financial ya ndala abantu abo tebasasuddwa kakati ate abantu abo revenue bali muki bulago ate abantu abo nga revenue maze okubabira loan zibali kuki kubanga ziri above ziri 17%. Kati omuntu oyo oba omusubira kukola ddi era abasigala te mu business be bantu abali mu kutufaako abagagga bali mu malwaliro pressure omusanga ayomba ali mu ddwaliro bamutaddeko amazzi basaba buli muzaaya buli muntu essimu bazimuwambyeko baagala abeere nga talina kyamanyi kiri ku nsi neera ng'alogoota na kimu konteina zange konteina zange konteina zange konteina zange. How do you torture your own citizens like that? Abantu bafe okuva mu covid babadde balwanyi tebafunayo fevanage okujjako basibiranga mu mayumba kuba ono yeye method gye yaleeta bakwate ye nga bw'alengeza bw'ati ndi mudde mu nyumba nga sente zonna bazibba muddeyo mu nyumba nga sente zo ate waliwo solution endala naku ye yateekanga abantu mu nju ng'asirika ng'akomawo enkya ng'asala kawunga nti kati buli muntu lyafu kiro n'omubuuza gw'obumonde babupimira mu kiro bubateeka ku sowaani. Kati kino ekya budget olwokuba nti president yagikomezawo ndabe bali mu kubaganya birungi ate wali abo bonna ebyo byonna bye bakola saakasi oyo twali wano era abayivu bakubuuza ate te Joel lwaki tagenze ne batuulamu muli nga bali ku speech ye kati lwaki Joel temumuwaana Ssenyonyi lwaki tebamuwaana kati kubanga okukulembera abantu obutagenda mu speech yagamba eyo zoricho ebintu tebituukirizibwa oba ontegedde ba Anita Amongo bali mu kugabana era twandinyigidde nnyo Joel okubanga yeetabye mu bintu bya Anita Amongo okujaguza nga bali eri basoma budget y'ekicupuli. Njagala omuntu ampuliriza amanyi nti palamenti eno ey'ekumi ng'ekulembera Anita Amongo emyaka gye yakamalamu oluvannyuma lw'okufa kw'Oulanyah ne beewa akasiimu baakakumpanya obutabalika obusukka obumanyiddwa oba bwe baakatuukako okumanya 3 mu obuwumbi 3.1 trillion 3.1 trillion obutabalika 3 n'obutundutundu tebakoma ku 3 aye bungeza nnaku obuwumbi obundi kanzije tandikira waizo awalwatuka waliwo abalongo abali bafaanagana abazaala abalangira abalungi